kwetonda nenga achawamba omuntu okwetonda nenga chatta omuntu okwetonda nenga achali mutemu oveyo government apology accepted Katikkiro boy webereremu omanyi kitegeeza okukwata lole ejuddemu abana Uganda nogikomako muliro bonna ne bafa nga muliro gwe gubocheza paka mwana kugamba omuntu oyo gwagala okuvayo government no apology accepted tufunye interusebo olinde ebintu bino bikakane then muveyo nga mengo mu government simanya yetonda omuntu be yetonda mbamu ino kumusonyi tusonyiwa ki omanya abantu be yatta eruwero omanya omusajja obutemu bwakoze omanya abantu be yatta in 2018 November abana ba people power kabaka navayo nagamba yaga accountability kabaka kuva yasaba accountability yeyembera jali mupaka lero omuntu ngoyo gwagalo government no apology accepted dalo omuntu gwa gutegeera boyi abantu abayi mu makomera political prisoners bonna baveyo abasiramu abayi mu makomera for no reason asoka basumulule amataka ge babye ku bantu bagadize banyini bo ebizimbe bibawambye then bajje betonde okitegeera weberere mu boyi tetuswa kusonywa chali oyo Mungu taswa kusonywa sitani. That's the devil himself. Katikkiro Charles Peter Mayiga nti munnange yonsobi eyokuvayo notegeeza nti omusajja nga we yetonze tumusonyiwe kyekintu kyekimu kye nabagambye nti ne bafather abagambye nti ekisonyiwe kyasabye nti omuntu wasaba ekisonyiwe kirungi okusaba naye sooka weenenye ebibyo nti biriwa byenenyeza era nti yandibadde nga agamba nti munsonyiwe nga n'abaana bali mu makomera abatadde oba n'ebirala n'okukola ki n'ekiwamba abantu nti naye ogamba simanyi nsabye ekisonyiwo naye ate nga byonna ebibi ebikolwa ebibi bikyeyongera okuba nga bigenda mu maaso ate munange era tukyali ku by'ebisonyiwo byennyini ekintu ekyabaddewo olunaku lw'eggulo twategeddeko nti abajaasi abawererako ddala 20 mbu balumbye division ye Wakiso mbu amasasi ne ganyuuka era twategeddeko mbu akulira gundi ye division eyo komanda waayo amanyiddwa nga Esther Kiza mbu oyo yawambiddwa abasirikale ababaddewo bonna ne bakubwa bubi nnyo mbu kakati weebuza tulagawa ti amasasi ganyuuse bakubye waggulu ne bakuba direct era tetumanyi kati mpola byonna ndowooza tujja bizuula si gwe mulundi ogusoose juze twalaba waneeno ebyala ensaidi z'ekajansi era twategeerako nti yali SFC abaalumba era police station ose yaliwo n'akubwa bubi nnyo abasirikale abaaliwo ku duty kwegamba abaali bazze kulopa emisango bonna twala tugende balugenderamu kakati poliisi efuuse ba civilian kwegamba tebakyabawa respect yadde n'akamu awo tetumanyi gye tulaga ekyo ndowooza nakyo bakyetaaga okuba nga kyadressingibwa kakati ovayo n'ogamba nti weetonze naye ng'ate ebikolwa ebikyamu byeyongera nze naawe nga tuvudeko era nga tweyongerayo munnange n'amawulire ag'enjawulo omukyala Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure nannyini ntalo oyo yatugamba nti yazisuubula n'ozisiibula okuzisuubula munnange yavuddeyo n'asekerera mbu alina olutalo lwalina ku alien skin era ekyatuukawo nze naawe sibimanyi tugendeyoko tuwulire byagambye Uganda emyezi meka? 2. Uganda tokkirizanga okwerabira ewiiki. Uganda togiwa break mwezi. Nsobola kwogera n'ekigambo ekigenda okuyambya abantu alina sikini agende Kenya yadda. Yakomawo. Naawe batomanyi? Uganda week says 2. Baba kugyeko engalo. Tewali muntu akola mawulire mwezi. Nga tokyali waabwe. Emyezi egi oba weekends. Kino kiva ku kiba na Uganda alina abika n'enkoko. Abise ku nkoko basobola okutweninga bakoze ebintu naye bakola conference yono musamize ono watinti ow'eddagala ensansa mu mutwe banna tewali wadde we yatweninga ko wadde okumanya ne concert tebagimanya oba ali alonkinga byoya oba myaka oba ali akola ki nagenda kulengera labonitanga erimu eggaali ya alien abantu nga 6 n'abekika tebajja
nalaba kiwe wataawoza namulonda kasasiro nange njogere kyatendeke ki nga tuvuddekeyo tawuliddeko nti munnange na mukulu Nobert Mao gye bamaze dde okuba nga bamulangirira twalabye akalulu akabaddemu akavuyo ebokisi ne babibba ne babiddusa naye nga abasirikale bali okwo kwegamba naye nga jjukira wali Nobert Mao abantu babadde bamugobye dda bamugamba tuviire naye munnange okukaka gwe balangiridde ngaani ng'omuwanguze naye nga bamaze dde okubabuusa babagambye nti balina state kyebala era mbomujja kubanga mukiraba Nobert Mao bantu nga Honorable Mathias Mpuuga nti abo balina kyebagenda okuba nga bababalira oba waliwo kyebababalira kyonna tujja kuba nga tukitunulako mu maaso awo ate ye omwana mulenzi avuddeyo nayogera ku nsonga ya pulezidenti waffe gyavayo nayogera ku bintu by'emipiira nti abamu bamisinterpretinga information eyo abamu ne kibayisa bubi naye ye alina engeri ate gyavuddeyo kubanga akifutaafutamu. Pulezidenti waffe yavuddeyo n'agamba emboyi za Arsenal ne Man U mboyi za bafala baganda bange Kyagulanyi Ssentamu abayogedde ekintu takola nsobi ntandise bwe nti video yange eno banga omutwego munafwe obanga tolina passport obanga tumanyi political science nibadde ogiyitako kubanga ndabe kwesa ebigambo nga bizibu mukko nga biyinza okusuka ku ntegeerayo ntandise bwe nti baganda bange emboyi za Arsenal ne Man U za bafala mazima nebine ebibuuzo zimanyi ani yakwanyani banaye abafala kankubwire lwaki mu gavumenti nga dictatorship ekwesa principles 3 mulimu diversion mulimu kyebayita repression mulimu nekyebayita control of information. Gavumenti yonna nga dictatorship ekwesa principles ezo 3 okufuga bannansi kati mu diversion mwe mulimu ebibozibozi ebitagata kugwanga lyammwe kyovala osanga ebi programu nga bingi nga bogera ku bibozi bitawe bitakwatagana simanyi full figure omu okusinga Shakira simanyi Brema omu okusinga simanyi full figure ebibozi ng'ebyo olaba nga tebigatta Abannayuganda byagala nnyo lwanso gavumenti eyagala mubeere ku mboozi ng'ezo kujja kunolooza enjasi mboozi za bulijjo kumbe bayina kye bayisaawo mu repression mulimu force ne intimidation mwe muli okuwamba bagundi ba political prisoners buli opposing a dictator bamuwamba oba ne bamubuuzaawo repression kati control of information kina bagambi wali eriye mwe muli zino point wamanga wiriza bulungi kenda bagamba lwaki ensonga za employees Arsenal ne Man U za bafala kati mu control of information mwe muli monopolizing of media ne to control the information which is supposed to be passed on the media kyekiri Uganda kana bagamba linti Uganda eboze bitagatta kati wano mu control of information ojja kusanga nga abavuka basinga group enene bali ku mboyi za Man U ne Arsenal nga tamanyi ndu yifa mu gwanga lyabwe bali ku Man U ne Arsenal gwali ku Man U ne Arsenal tomanyi na Arsenal club shop yo bagita batya tomanyi na postcode ya Arsenal erichi tomanyi Arsenal esangibwa mu street ki London nenga gwe oli ku mbozi zitakuzimbe zitakugatta nkubwire waneeno bano sebe muberamu zirange mpagira Arsenal mpagira omupiira naye wano kubulanze wempangayira tusobola sanga bavuka bali myaka jaffe nga tuli ku mbozi zimanya Arsenal yasambye ne Man U nibevuma ebyo eno kubulaya tebiriyo omupiira gukomali ku kisaawe kasaguvaawo mu weekdays Monday Fridays tubera tuli mu kola ngaze mpoze tuli mu nga tufa ku katabuko tubika na maso mu maguma wanga gafero ituwangalira naye Uganda ugenda usanga omuntu nga Arsenal kubye Man U no usanga omuntu nga sebo alina kawuka sebo agana kwetuga muli munabeta sebo bana ntuba milione aziba no bamalo kuzanya ompira ne bagende wawe ne bavuga modoka amalungi basula mu 6 bedrooms houses e Europe wano bavuga zi Range Rover bavuga zi Porsche bavuga modoka ezaka batambira mu private jets Nika goli Uganda tuena kyakulya oli mukwasi koli kukwasi Romani Bruno Fernandes nakama kogera katero wasi no mukwano gwange naye sagala mayibumbe mukwatako wajani nowe mbonga ko mbonga ko nemana nenko ebinkwatako segere ekintu ekyo abantu basinga Uganda muwagira ebintu ebitabakwata nako temanya kitegeeza osanga omuntu nga wagira Arsenal nenga Man U ebesamba ne Spurs ngakulaga awagira Spurs Oshigira nenga lachimanyi nti biggest rival wa Arsenal Tottenham Hotspur oshigira nenga kulaga nti nze ku Man U kwempagira denga wa Arsenal osanga omwagizi wa Arsenal nga Liverpool esamba ne omwagizi wa Man U nga Liverpool esamba na Arsenal nenga wagira Liverpool katamanyi nti biggest rival wa Man U ye Liverpool oshigira baganda bange
temwina kubuka bye mutamanyi Kyagulanyi wavayo n'agamba nti ezembooyi z'abafala zibira z'abafala ansonga ono kubulayo mpangaira tetubera mu biboze ebyo sola kuzanga ndi mukogera ku mupiira ne mikwano gya ntiyogera kene bikomere ku sawi tubeera oshagira muganda wange so Kyagulanyi takola nsobi muganda wange oyo takola nsobi tasobya so banga ochali kwa boza so ne maniyu gatuka tumanyo bugenda kuli akyenkera muganda wange ochali bobi fuba nnyo kulaba ngo kulembese Uganda buchuka mujja kulaba nga ne buno page buno bukola engambo nabonga bafuna ekyo kule Uganda usanga omuntu nga ka page kaliko following abantu almost kakadde ninga takola kole ne video neji ngeyogera kugenda maso mugwanga nenga kya kuyagama ezimanyi full figure alaza mabina zazo yakoze kineno kabali biboze bitagatta emboze zokuwe mule Uganda ziri ku media no kweno app lesingo okutambula okitegeera mwana inze sande badenga mbanga bine bindo kubangaze ndi bulungi zijja kujanka benti nakuli aki no byagamba lwansonga temubimanyi abasinge Uganda muli blindfolded by the dictatorship okitegeera government yabajja ku media tebawo information nzo muwulidde omwana oyo abeera Norway. Yes, abeera Norway naye nga atera nnyo okuvaayo n'ayogera ku bintu eby'amagezi era atera nnyo okubeera ku mukutu gwe oba omugoberera ng'asomesa atera nnyo okuddamu ebibuuzo singa oba omubuuzizza kiweetaaga okuba ng'omanya abeera mu ggwanga lya Norway oyo omwana mulenzi oyo nga tuvuddeko eyo ate era ndabyeko nga pressure yambalidde Vairota bibino Vairota mumukubyeko engalo ez'omwanguka kubanga yamblockinga era posting ebyekisiru nga sibiraba kana kifaananyize badde sinakalaba yenna nga fige mulinga akawanga kembwa ali ku swimming pool bakyala mutandike okugambako abasajja abamu bambale engoye singa abadde mukazi yabadde afaanana bwatyo singa olabibwa muyizizza empapula naye olwokuba ye musajja alowooza asobola okuyitawo ogw'omubiri nedda alinga gwe bakola obukozi welding bikusobera omwana yakulanga ebbomba epika sitima. Yes, nga tuvuddeko eyo munnange mu ggwanga muno tewanayitawo ebbanga lya myezi 2 tufiiriddwa abaana b'abanene 2 balamba naye ebintu bingi ebyogeddwa ku bantu bano oba oli yafa accident ate ono yafudde oluvannyuma yabadde ayagala mutima kwegamba bamuteekemu omutima omulala naye yafudde ng'essente tezinawera era yafiiridde mu ddwaliro Aga Khan. Ebigambo bingi nnyo ebyayogeddwa era abantu ne batuuka n'okugamba yabange essente ezo ze basitula abanene abaana baabwe oba abanene okugenda e Nairobi lwaki tebateeka ebikozesebwa mu malwaliro wano e Kampala. Bibi ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Kenya nkooye bannayuganda abafiira kuno kubanga be basalawo ensi yaffe okugifuula limbo oba bakitaabwe. Ensi yaffe bagifuula limbo nti yo yakuziikamu buziisi tebalina kalungi ke bajagaliza kagabeera amalwaliro ne weebuuza nti wano e Nairobi we mujja okujjanjabirwa bino baabitonderawo oba baateekayo biteeke. Bwe baba nga baateekayo biteeke ki ekibalobera okubiteeka ewammwe kubanga twaligambye mulinganga bano abali ebinyama ebibisibisi oba mutera okulaba obuvidiyo bwe abali ebinyama ebibisibisi nga bavulubana kubanga tebannabeera exposed kumanya nsi naye abantu bano bali exposed batambudde ensi batambudde amawanga naye obabuuza ki kye mukoppye mu kutambula ensi n'okulambula ensi ezo ensi gye mugenda okujjanjaba temwegomba malwaliro gaazo temwegomba nguudo zaazo mwe mulowooza nti ebintu ebyo bye musanga mu nsi ezo birinakyo oba baateekayo biteeke. Obujjanjabi omweyayanira okunoonya e Nairobi mwe mulowooza nti bwatondebwayo butondebwa butonde buli eyo oba zi gavumenti ze zaabiteekayo. Then lwaki nammwe
Temukoppa bye mulabye mu nsi endala mukimanyi nti bisobola n'okubeera ewaffe. Uganda gy'osanga minisita w'ebyobulamu atasobola kugenda Mulago ne weewuunya ne weebuuza otuweeseza biki ggwe by'otayagala kulya. So ng'ate Dr. Apollo Milton Obote baamukolako ataaka ndowooza gwali mwaka gwa 7 net erugogaawo ne bamukuba essasi eryamubongola amannyo. Buuza nti baamuvuga bamutwala wa Singapore oba mu private hospitals ez'e Uganda. Baamuvuga bamutwala Mulago kubanga yali akimanyi nti yali aguliddeyo eddagala. Buli lw'ogulira eddagala mu ddwaliro ery'olukale, of course nawe liba lijja kukugasa kubanga kya buvunaanyizibwa omukungu wa gavumenti bakujjanjabire mu ddwaliro lya gavumenti kitulage oba kikubirize okugulirayo eddagala era kirage n'abantu nti ddala kituufu gavumenti eddwaliro lya gavumenti eriteekamu obujjanjabi. Naye minisita w'ebyobulamu bw'alwala bamuddusa Bulaaya n'omubuuza ki ekigenda omumumotivatinga obutabba ssente ya muyi wa musolo erina okugula eddagala mu ddwaliro ate naye gy'alina okutwalibwa era gy'alina n'okutwala omwana we. UPE minisita w'ebyenjigiriza talinayo mwana wadde omuzzukulu era UPE tejjibwamu products ziweerereza mu gavumenti. Ne weebuuza mumutuweeseza biki bye mutalya oba mutufumbira biki bye mutalya kubanga bw'ebanga UPE yajja nti bonna basome tebajja kusoma kubeeraawo kireereesi kubugumizibwako just kubanga omuyi w'omusolo ateeka ssente nnyingi mu UPE. Bwe nteeka ssente nnyingi mu UPE kitegeeza UPE oba product za UPE zirina okungasa mu biseera by'omu maaso kubanga omuyi w'omusolo bwe nteeka ssente mu UPE kitegeeza njagala muveemu products eziringasa nga nze omuweesa waazo omuyi w'omusolo. Ne mu kabineti ya Museveni tolisanga mu wa UPE. Nobabuuza bino bye mufumba bye mutayagala kulyako mubifumbira baani? Kakati baabo bafiira wano wembakooyo okufiira saagala kuddamu kuwulira mukungu wa gavumenti afiiridde wano oba omwana w'omukungu oba omwana w'alina akakwate ku gavumenti okufiira wano lwansonga nti batwogera ebintu bino mutuyita balalu mutuyita bamirimu by'embuzi naye newankubadde oyinza okuba ng'olina ssente ezikujjanjabira wano e Kenya zikujjanjabira e Bulaaya naye olina ssente ezigula obudde kubanga ennyonyi ekuba omutima gw'omwavu yeekuba ogw'omugagga. Bagenda obbatuusa wano nga baweddemu supu ng'ennyonyi zibagoyezza nga ne bw'ojja ne ssente mmeka tesobola kukola kutaasa bulamu. Neebuuza lwaki bino ebintu bye tunoonya mu mawanga ga bannaffe tetubiteeka ewaffe kubanga kisoboka kubanga ne gye tubinoonya tebyatondebwayo baateekayo biteeke ki ekitulemeseza okubiteeka ewaffe. Ensi yaffe ne mugifuula limbo nti yo yakuziikamu bafu wabula ng'ekirungi kyonna temukyagaliza nsi yammwe kyokka ng'ekyo ekirungi kye muwadde ensi yammwe automatically nammwe mugenda kikungula kubanga mubeera bannansi. Bwe mufuna ssente shopping muzikola Bulaaya, medical check-up muzikolera Bulaaya, kyokka bwe mumala okufa ne babaleeta ewaffe baziike. Ensi yaffe neewunzika ng'efuuse limbo yakuziikamu buziisi mirambo si yakuteekamu ddagala okuwonya abo abaalifuuse emirambo obutafa mukoppe ku gavumenti ez'abasookawo. Era mukimanye nti mmwe be bajjanjabira e Bulaaya edda nazzikuno
abakungu ba gavumenti ne president mwenyewe yajjanjabirwanga mu ddwaliro lya gavumenti ate Simbalaala nti mu ddwaliro yagulirayo eddagala kuba naye gy'asuubira okugenda. So mmwe abagenda mu private hospitals kya buvunaanyizibwa nnyo mu kikomye mbagirawo kubanga kwate mulago bw'oba waguliddeyo eddagala ku budget eweebwa ministry y'ebyenjigiriza kye kikwetaagisa okugenda mu private hospital, kye kikwetaagisa okugenda ebulayo okujjanjabwa. Olowooza Dr. Apollo Milton Obote bamukube essasi eryamubongola emmannyo teyalina passport? Waliwo eddwaliro eryali limusobola okumumma obujjanjabi kalibe ery'e Bulaaya n'ery'ewaffe ku muliraano e Nairobi? Nabwe kityo mujjanjawaze ensi yammwe kuba mwe muwangaalya ne bwetaba yammwe era mufokasinge ku bisitula ensi yammwe kubanga bw'ogeraageranya Kenya ssente zeetubbye mu bujjanjabi bw'abakungu bwaffe wallahi zizimba eddwaliro baziteeka ebikozesebwa mu malwaliro. Cedric Babu yavuddemu nga baagala akawumbi kamu n'ekitundu. Olanya yafiira Seattle, Mutebire yafiira oba wano, Tumwine yafiira wano. Ssente ezo senga tuzikwata ne tuziteekamu ebyuma ebimalayo emulago ne situzigulamu eddagala eryetaagisa lyonna ne tusasula na bulungi abasawo baffe kubanga nabo bakulu. Kiyinza obuteetaagisa kuteeka muntu asigaddeko ekikuba omukono ku nnyonyi okumuddusa asobola okufuna obujjanjabi kubanga n'ennyonyi yennyini esobola okumwettira. Nabwe kityo nze nga ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Kenya sigenda kwetaba mu nteekateeka ez'okuzza omulambo gwa Cedric Babu. Mbikooyi ebyokwonoona ssente okubafulumya abamu babaleetera na mu zi private jet okubajjanjaba ate n'oluvannyuma okuzzaayo emirambo gyabwe. Mbikooyi era enteekateeka z'okuzza omulambo gwa Cedric sizirinaamu mukono. Nkubagiza oba ntuusa okusaasira kwange eri mukadde waffe mukulu Francis Babu. Kitalo nnyo nnyini ddala, enda eruma akalira kaluma, naye bino bye twogerako ne mutuyita babbula bikolwa ne mutuyita bamirimu gy'embuzi. Ne kino kye tubategeereza ddala bwe tugamba nti twetaaga enkyukakyuka mu Uganda. Enkyukakyuka tetwagala ntebe eyo kubanga ffenna tetugenda kutuulamu eyo, ne twagala services ezikolebwa mu ntebe eyo gwe tulaba ng'agituddemu si muweereza wabula mubbi eyasoma okutoolako n'okugabizaamu ate asoma kugattako nakukubisaamu. Tusaba Omukama Katonda akugumye akusaasire era akusibe ekimya akunyweze. Ni munange bwe obulamu bannayuganda mwe tuwangaalira ebitalo tebikyava mu mpya zaffe. Kufa ye baana baliwo ewaffe olwa bad governance. Nabagamba gavumenti etta bano bokka ba Ashirafu gundi ani Frank Senteza beetomedde emmotoka, Barita Nabukenya beetomedde, Asini Kawuma beekubye amasasi. Wabula gavumenti etta abantu bangi direct or indirect. None emusse owe maama nono lumu tutte ekitalo. Webale kubanga wekumide ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wooli wona wosinzidde. Sigala naffe tuva.